mu mawulire agakagwawo ng'oggyeko ekyokubanga baagobeddwa ono omusajja y'omu ku baali bakuma president waffe his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu campaigns era nga yamuweebwa aba EC wabayita ba electoral commission. So olunaku lwaleero kigambibwa okubanga akyanyiga ebiwundu era ng'obulumi bwalimu bungi nnyo nnyo oluvannyuma lw'okubanga yafuna injuries olwa canisters baali bakuba mu campaigns. So kigambibwa nti essaawa zino neera ebiwundu embeera gyalimu sinungi n'akamu era nga ffenna nga bannayuganda twongere okubanga tubasabira kubanga n'abasingayo okubanga abaali bakuma president waffe omuli Afande Kigenyi n'abalala baagobeddwa ku mulimu era ssaawa zino omusajja oyo yafuna injury since that time up to now embeera kigambibwa nti yeeyo gyalimu era nga musabire muteeke mu ssaala zammwe abali mu kisiibo mwongere okubanga mumusabira naye oba oliawo Katonda amuyambe awone bulungi. Omusirikale oyo kituufu nawulidde era nga bamwogerako nnyo nti yayiwawo omubiri emukono bwe baali bagezaako okubanga bakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine teargas canister bambi nayiyawo omubiri era nga oyo yali yaweebwa omulimu okulinda omukulembeze bano be basirikale electoral commission beyasayininga okubanga ba protectinga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu kalulu era n'ayiwawo omubiri gwe ne bamukuba katyagasa ne kakwata ye awo omumwanga woolaba naye kigambibwa mbu n'omusaala mbu baagumumma era takyafuna musaala mbu takyafuna musaala era n'obujjanjabi musajja wattu ye kennyini yeyeeyiya anaabaawo atya kwetukulira era n'alabyeko nnaku lw'eggulo ng'abantu bagamba nti batuwe ennamba ye wakiri tumusondere afune obujjanjabi. Abamu bategeezezza nti bagezezzaako okumutulesinga wali ensambya Barracks naye mbu nga buteerere mbu bikyagaanye era mbu oba abamu ne batuuka n'okugamba nti tunoonya b'effamire ye oba n'eŋŋanda oba mukyala we tusobola omutuukirira ne tufuna ennamba ye tukole contribution afune obujjanjabi. Kinaasoboka nze naawe naye nga mawulire si malungi. Ate bannayuganda naddala abantu b'e Masaka olunaku olwaleero bazukidde mu kiyongobero eky'omukulu Ssennyonjo abasinga obungi gwe mubadde mumanyi nga mugagga Bitanda ono mbu yabadde avuga nga bagenda ku kisaawe Entebbe airport wabula nafuna akabejje bw'atyo mmotoka yabaddemu n'abaana be era bonna bafiiriddewo. Simanyi abaana oba omuwendo gw'abaana bali bameka naye nga sofa gemawulire ge tubadde twakafuna nti ye n'abaana be bonna teri yasobodde kuba nga asimatuka akabenje kano. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tuyongera okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era tusabire n'abagenzi Mukama abe ng'abawa ekiwummulo ekirungi. Bafiiridde wali ku Ntebe Express ayo nga tuvuddewo bana NRM abaali e Masaka n'olunaku olwaleero babinyumya nga lutabaalo bagamba enkwe ziri mu NRM nti ekyali wali okwekuba ekikono okweyogerera amafuukule ninga bonna bakibiina kimu. Omukulembeze w'eggwanga amaze kikoona mu stamp n'akkaatiriza n'agamba Nammeere yawangula akalulu e Masaka. Kino kibalekawa twakava mu leaders meeting omwalabikidde omusajja chairman w'NRM e Masaka eyaze nga ye ekigendererwa kye kulabisa President Museveni na kulabisa kibiina ky'NRM na kulabisa Nammeere. Chairman ono we bamuwadde akazindaalo okwogera yatandikiddewo Nammeere teyawangula yabba Bobby Kalulu wano pe yamuwangula simanya biki NRM nayo teyawangula muzeeye mwabba Bobby Kalulu simanya biki ne Masaka twagwa nnyo NRM yagwa nnyo n'alokompoka ebigambo bingi muzeeye n'amugamba shut up you. Kansala omu kyava awanika omukono n'agamba His Excellency ono omusajja akulimba ng'ategeeza chairman akulimba wano we tuliwo bakansala 40 n'okusoba fena twawangula nga tuyitira ku kaadi ya NRM agamba atya mbu Masaka NRM teyawangulawo ate nga fena bakansala 99% abawangula ba NRM. Ono kansala n'agamba
His Excellency NRM yawangula bulungi e Masaka naye obuzibu obuli e Masaka zentalo eziri mu banna NRM mwe nyini mwe muri ba mafia. N'agamba omusajja oyo ayogedde ebyo ebigambo y'omu ku bantu abatulugunya abantu abakukyayisiza abantu ababonyaabonyeza abantu ku mataka gaabwe. Kati araba nga Nameera akusemberedde nnyo ng'alina okumukuba amugyewo akutemeko emirandira gya Nameere e Masaka. Nameera araba ng'agenda mufuukira ekizibu gye bujja naddala ku bikolobero by'abadde akola nga yeekwese mu ddiba lya NRM. Kyekyo ekyali e Masaka. So temwewuunya nga Nameera akomeddewo ajjidde ku lisiti ya kabineti empya. Amaanyi g'ayina. Yetamale mirundi Junior kyakola Zubeda. Byantalo njogera ku Zubeda byantalo. Oyinza okugamba nkitokota nga sikisaanikire. Zubeda osulawa. Tulage ku nnyumba yo gy'osula. Osula bubi. Gwageyo abantu gwe. Kona kambadde obukaayi obw'ennusu ebisatu katunanga embwa. Naawe odde ku bantu gwe Zubeda. Ani ataakulaba gwe? Zubeda ani ataakulaba? Nde tulina na zinwa mazzi gwe webaze nnyo Kasuku. Era ono Kasuku yazza abikombooza zino embwa. Ani yali abamanyi mwe ba Zubeda? Ani yali abamanyi? Wakolako obwawo sigaalo. Neka wala gw'oyina omutima omubi tobula ensi egenda kukulema. Mubaze kuyamba, tuyamba Jayide. Ni muyamba abeewammwe temutusiriwalirako. Lwaki temuyamba abeewammwe? Abeewammwe bonna bali bulungi gwe Zubeda. Tuyamba. Musiriwalire muri kubba bubbi. Accountability eriwa. Where is the money ze mwasonda? Gwe Zubeda wali oyambyani. Tosoya na kuliisa beewammwe. Oyambe gwe. Kawala gwe wantama naye Zubeda ojja kundozaako. Zubeda wanzigulako olutalo nga sina kyenkukoze. Nodda ku maama wange n'ojolonga nkulayirira ebigambo bino Zubeda nga Katonda ndaba billah. Nze Tamale sisonyiwa. Ate nze buli ankola ekintu musasula aga Katonda mu ggulu. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nze neeyongera okuba nga nkuleetera byonna ebigenda mu maaso naddala ebitambula. Tuli eno n'eno tutunuulira ebyabaddewo President w'ekibiina kya NUP afulume ggwanga. Kigambibwa nti waliwo bateekako okuketa essimu ye naye ddiiro nayo neggwa butaka. Masimu g'abantu ku buli platform yonna kye bayita Pegasus omuyambako okuteeka essimu ya Robert Kyagulanyi ennamba ya Robert Kyagulanyi Center mu spy software o Pegasus. Bamanye biki byakola baani bayogera nabo biki byonna. Kati state bwe yatuukiridde Pegasus ne bagamba mutulekeemu katono olw'ensonga tukyalina ebizibu bingi nnyo. WhatsApp yatuwaabira wano twalikinga information y'abantu. WhatsApp ne tutwala mu kooti tulemba n'emisango gya kooti. Facebook yatulopa tuli mu kulwanagana misango gya Facebook. Toto namba Pegasus bagikubye fine ya bukadde 150 mubuna owa $. Yonga company ekola software ya abega amasimu g'abantu. Kati Pegasus ne bagamba very sorry sola kola ku kintu kya sawa zino mondeke. Kati Pegasus bagivunana emisango ja kubega abantu abasukka mu 1300 world over ba politician baani bagivuna okubanga yingira mu kuspinga ku bantu abo abamu bafuna obuvune amu business zaabwe zaagwa amu family zaabwe zaagwa abamu bafa battibwa n'okuttibwa mu nkola y'okuspinga ku bantu abo. Kati Pegasus bagambye very sorry sirs no I'm not available sobola kola kintu ekyo sijja kibeeramu so mondeke. Kati ekyo ne kikomaawo. Wano wendaga Moria bulungi nnyo. Ebigambo byengenda okwogera mu ddakiika zino eziddako
mubiwulize bulungi nnyo byannaku mubadde tembiwulirangako naye buli omu gumira wooli nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wonna wooli sebo nsaba kuloopera ensonga zino oyinza okuba tozimanyi naye kanze kuloopera olwaleero ze ziruwa namwe abatuuliriza mubale temuzimanyi naye kanze baloopere muzitegeere ensi yo yerimanya kyerimpa Ssaabasajja Kabaka wakola omulimu gw'amaanyi nnyo okwetaba mu lutalo olwaleeta abatamanya ŋŋamba baserwajja okwota abakusinza entannama essaawa zino wabula mu lutalo olwo abasinga obungi tebaamanya ndagaano zewakola n'abasajja bano era lwaki baakulyamu olukwe wabula mu kulyamu olukwe bo nga bo bwe baatuulanga bo abanyarwanda mu meeting ezaabwe baalina amanya ge baakutuuma era nga koodi eyo bo bokka ba National Resistance Army oba aba National Resistance Army be bamanyi koodi eyo okuliko Museveni Salimu Sale Kahindo Tafiire n'abala abatonoto n'abala abagenzi abasigadde bonna koodi eyo tebagimanyi era tewali muntu amanyi mannya ge bayitanga Ssaabasajja Kabaka mu nsiko neennyini tagamanyi wabula nga ngendo googera nsaba Ssaabasajja Kabaka message ne kutuukako mirembe naye owulize kye bakulowooleza abasajja bano bewayambako okukkiriza abaganda okuyingira mu lutalo luno bo baasayininga death warrant yo baasayininga death warrant yo era bagamba nti webakuteeka webakwagala era tebaagala oveewo baagala oveewo nga bakuteeka mu kasubi ennabulagala omukono gwonna ogukuliko ogukulemesa okwogera eri abantu bo ogukulemesa okwogera ku nsonga zonna ez'ebyobufuzi ogukulemesa okwogera ku nsonga zonna ezirumirirwa abantu ba bulijjo n'okulemesa okwetaya mu Buganda baaguteeka Mengo nga okulembera Ssalonga Mulengeja wa Senakalo Charles Peter Mayiga n'amajja gaakuteekebwako era bwe bakwetaaga oli muki oli mufu lwaki bakola ekintu kino bakikola nga Museveni bwe yagamba mu 1993 nga maze okugamba nti agenda kuzza Obwakabaka mu 1994 n'amala ne yeefuula n'agamba nti omugenzi Milton Obote yakola nsobi okulumba Obuganda oba okulumba olubiri lw'Emmengo yali ye alina enkola ey'okukozesa Abaganda bennyini okusanya Obuganda era kyabadde agezaako okukola mpaka lwonnajja n'enkirinnya eggere navumibwa n'entyoboolebwa naye nze nabagamba ndi muzzukulu wa mulwanyi ebyo nabigomera otwogerera essaawa zino ebigo byeyogera akyabikolera ddala abantu abasinga obungi mwajja nima empindi ku mabega gye neddira naye namaliriza mbawangudde n'olwaliro njagala bagamba ekigambo kino mukiwulye bulungi kyemubadde temumanyi Ssaabasajja Kabaka bano abasajja bino bakulowooleza era gano ge mannya go gobadde tomanyi abasajja bano Ssaabasajja Kabaka koodi nneemu gye bamuyita okuva mu nsiko bamuyita Meja Kamunguro bamuyita Meja Kamunguro Ssaabasajja Kabaka koodi nneemu yo Majje ga Nnyanja Sofeeri bakuyita Meja Kamunguro ye koodi nneemu yo bo gye bakuyita bwe baatuulanga mu meeting zaabwe bo ng'Abanyarwanda baakutuuma erinnya Meja Kamunguro era bo bagamba nti Meja Kamunguro ono yali nnyo wa mugaso nnyo mu lutalo lwabwe era singa teyali ye bande bale tebalina bakola ki watuuka naye tebali kukkiriza kufuna ssanyu kyekisooka tebali kusasula ssente zonna z'olina okufuna tebali kukkiriza kutwala buli kimu ky'olina okufuna mu ndagaano ate bagenda kumakinga sure wooli tovaawo amaanyi ge baakuteekako
n'Obuganda obutasukka ku ggwe bakwagala oli mufu kubanga obatuusa we baagala. So Ssaabasajja Kabaka erinnya bakuyita Meeja Kamungulo. Lino erinnya Kaabe ng'oggyeko Museveni ssale mu ssale Kayindo tafiire ne Nalweyisa ayinza okuba alimanyi. Abasigadde obukadde 49 mubadde temulimanyi. Buuza ba historicals aba NRA bagenda kugamba nti agamanya eyo kodi name gye bamuyitanga. Ne batulanga mu nsisiri kiringa bonoogamba kati kansooke nkutegeeza. Bwe tugenda mu Masanja mu Lumbe mwenna mujja abooluganda bakola emikwano n'abamanyikiddwa mujja ku kyalo mu Lumbe olwo. Wabula lw'akaseera akatuuka ng'ab'omunju abazaalibwamu ab'omuntu mbwe balina okuyingira ekisenge ku kyebbika okulonda omusika singa omusika aba teyawandiika ki daame. Kati eyo embeera ebeera mu kisenge omwo ng'abantu beggaliddemu naddala abaana ab'obuwala be bamanya biki bibateesezza abasigadde temumanyi babanjulira musika oluvannyuma. Kati nabana abasajja baabeeranga ne meetingi zaabwe ez'Abanyarwanda ng'abasigadde Abaganda tebamanyi ng'abamanyi kye bagenda obateeseza n'obakola. Kati Ssaabasajja Kabaka bwe baamutuumira erinnya eryo Meeja Kamungulo. Ssaabasajja Kabaka amaze okuloopera bino badde tobimanyi embeera gy'oyitamu yali nteeketeeke okuva mu 1980 mpaka 86. Ntwala omukisa guno okukolimira buli Muganda yenna eyanvuma nga ntandise pulogulamu y'Mulimbulanga Emmengo ngero wagira NRM. Naddala ng'oli Omuganda mannya sina buzibu kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Buli Munyarwanda yeekweka naddala omutuusi nga yeekwese mu Buganda atuuka ekiseera n'ajja olangiza entuufu n'atunaabira maaso. Wabula buli Muganda yenna amanyi nti oli muzzukulu wa Nambi nga toliimu kibuuzo nga toli makoona nkukolimira abatasobola kumanya bintu bino. Nze ovuuka emyaka gyange gino nteekedde otya okumanya ebintu bino nga mwabisirikira obutamanya ndwadde embi nnyo. Obuganda bwandibadde tebutuuka wano singa ebintu bino gyali bintu basobola obyogera mu budde obwo. Basajja mmwe ne bakazi mmwe mbakolimira mukyasinkana gurupu z'amayiga omusajja omunyala mu diaspora ne mukola enkiiko simanya abeemiruka abamagombola abamasaza mu Ssaabasajja Kabaka asiimye ng'asiimye ludda wa mwamaze ebbanga ki nga temulaba ku musajja oyo. Kye bayita deception temukimanyi. Ku mulembe gw'Abakatikkiro bonna abaddeko ebintu ebikolebwa Emmengo byali bikolebwayo. Ssaabasajja Kabaka bw'atyo bwe yali ku Bakatikkiro bayita. Navuddeyo n'agamba nti kyewuunyisa engeri Bobi Wine gye yafulumyemu eggwanga ng'abadde anoonyezebwa ate era n'ebbanga ly'abadde amaze mu ggwanga mu era siiru ng'anoonyezebwa. Bobi Wine engeri gye yafulumye mu ggwanga ng'abadde anoonyezebwa ogatteko ebbanga ly'amaze nga yeekwese ogatteko obutambi obufulumye nga bulaga nti yayise Rwanda ogatteko statement gye yasembezzaayo eraga nti agenze naye ajja kudda mu kaseera akatali kagere. Ow'enjogera ennyangu akugamba nti agenzemu ekizayibu naye gwe Munnayuganda njagala weebuuza ekintu kimu gw'alina interest mu by'obukulembeze opposition okuvaawo kwa Bobi Wine togirabanga egenzemu ebituli. That's number one. Weebuuza ekibuuzo ekyokubiri singa Bobi Wine taddira ddala opposition egenda kufaanana etya? Paradigm shift mu politics wa Uganda. Paradigm shift. Singa Bobi Wine byabala biyitamu ffenna bye tutamanyi n'atuukiriza kyagambye nti agenda kukomawo era bigenda kufaanana bitya. Bale kubanga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwera nja kubanga nga kutuusaako wona wole wona wasinzidde tulaba tuzikalira nywera buli kyonna kyewetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tukikuwa bingi nnyo ebigenda mu maaso amawulire mangi nnyo agatambula era nga njogera ekindeke ki naye eggulire likyakutta abantu omubaliro lwakuba nti pulezidenti w'ekibiina kya NUP ye yabutaddemu engatto n'afuluma
abadde aliira ku nsiko ebbanga eryo lyonna era nga tumulaba. Kyasanyusiza bangi kubanga obunkenke bubadde bungi, abantu bangi bwe balumbye nga bateebereza nti ali mu maka gaabwe, abamu n'essaawa ya kakati bababuzaawo. So okufuluma kwe kiyambako abantu bangi, obunkenke ndebukendeera kubanga oyinza oba tumanyi nti bayinza kulumba gwe nga balowooza gwe wamusuzizza naye ate nga tolina ky'omanyi.